Essula y'e15. Naye olwatuuka ebbanga bwe lyayitawo nga bakungula eŋŋaano, Samusooni n'akyalira mukazi we ng'alina omwana gw'embuzi, n'ayogera nti, "Naayingira eri mukazi wange mu nju." Naye kitaawe n'atamuganya kuyingira. Kitaawe n'agamba nti, "Mazima mbadde ndowooza nga wamukyayira ddala, kyenava muwa munno, muganda we omuto tamusinga bulungi? Nkwegayiridde mutwale mu kifo kye." Samusooni n'abagamba nti, "Omulundi guno ndiba nga siriiko musango eri Abafirisuuti bwe ndibakolera akabi." Samusooni n'agenda n'akwata ebibe 300, n'addira ebitaawuliro, n'abikwataganya emikira, n'ateeka ekitaawuliro wakati w'emikira kinneebirye. Awo bwe yamala okukoleeza ebitaawuliro, n'abita okugenda mu ŋŋano eri mu nnimiro ey'Abafirisuuti, n'ayokya ebinywa era n'eŋŋano eri mu nnimiro, era n'ensuku z'emizeeyituuni. Awo Abafirisuuti ne balyoka boogera nti, "Akoze bw'atyo y'ani?" Ne boogera nti, "Samusooni mukoddomi w'Omutimuna, kubanga yatwala mukazi we n'amuwa munne." Abafirisuuti ne bayambuka ne bookya omukazi ne kitaawe mu muliro. Samusooni n'abagamba nti, "Bwe mukola bwe mutyo, sirirema kubawalanako ggwanga ne ndyoka ndekera awo." N'abatira ddala nnyo nnyini bangi nnyo, n'aserengeta n'atuula mu lwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Awo Abafirisuuti ne bayambuka ne basiisira mu Yuda, ne bayanjaala mu Leki. Abasajja ba Yuda ne boogera nti, "Kiki ekibayambusizza okulwana naffe?" Ne boogera nti, "Twambuse okusiba Samusooni okumukola nga bwe yatukola ffe." Awo abasajja 30,000 aba Yuda ne balyoka baserengeta eri olwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Ne bagamba Samusooni nti, "Tomanyi nga Abafirisuuti batufuga? Kale kino kiki kye watukola?" N'abagamba nti, "Bo nga bwe bankola, nange bwe nabakola." Ne bamugamba nti, "Tuserengese okukusiba tukugabule mu mukono gw'Abafirisuuti." Samusooni n'abagamba nti, "Mundayirire obutangwako mmwe bennyini." Ne boogera naye nga bagamba nti, "Nedda, naye tunaakusibira ddala ne tukugabula mu mukono gwabwe, naye mazima tetuukutte." Ne bamusibya emiguwa 2 emiggya ne bamulinnyisa okuva mu jjinja. Bwe yatuuka e Leeki, Abafirisuuti ne boogera waggulu bwe baasisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'emiguwa egyali ku mikono gye ne gifuuka ng'obugoogwa obwokeddwa omuliro. Ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolola omukono gwe n'aluddira, n'alussa abasajja 10,000. Samusooni n'ayogera nti, "Oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo, oluba lw'endogoyi lwenzisizza abasajja 10,000. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera n'asuula oluba okuva mu ngalo ze. Ekifo ekyo ne kiyitibwa Lamasuleki. Ennyonta n'emuluma nnyo, n'akaabira Mukama, n'ayogera nti, "Otuwadde okulokoka kuno okunene n'omukono gw'omuddu wo, ne kaakano ennyonta enenzita n'engwa mu mukono gw'abatali bakomole." Naye Katonda n'ayasa ekinnya ekiri mu Leeki, amazzi ne gavaamu. Awo bwe yamala okunywa, omwoyo gwe ne gumuddamu, n'alamuka, kyerwava lutuumibwa erinnya Enkakkole oluli mu Leeki okutuusa leero. N'alamulira Isirayiri emyaka 20 mu nnaku z'Abafirisuuti.